Balamusiza nnyo abali ku the updates online page mwebali kubako mwebali kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Mr Update nyingiddewo njagala bawa biki ebibaddewo olunaku olwaleero ate mbategeeze na biki. Mr Update nyina amawulire agamu gensase ku masiro ge Kasubi, nyina amawulire agamu gensase bwe mbadde ku masiro e Kasubi awo. Mr Update mbera ku ground nteganya amatu, so mbabulire biki ebibadde ku masiro e Kasubi, then mbabulire ku update ya Denisite na wawe tutuuse mu ngeri emu oba mu ngeri endala okulaba nga tumununula. Nolwekyo Mr Update nyingiddewo sharinga itamunno tubenga tusobola okubeera nga tutandika abakatwegattako mbulira bubuulizi osinziddewa mbenga nsobola okubeera nga nkutumirako Mr Update teri kuzikiza teri kuwumuza mu eyokulaba nga twambala engule oba eya mission 2021 waliwo ku masiro bye mutategedde nabyo njagala Mr Update mbenga mbibawa cause walimbadde mbibawa amatobotobo ngamba weereza naye nga ate waliwo ebimu byenesigaliza nga omuntu Mr Update waliwo amawulire agamu ngo era kumala kutuuka wakano lyokogawa abantu bintu byakwebereramu noga nti gana amawulire agamu njamala tuukaka ndio kengawa abantu tewali akulaba tewali awuliriza byoyogera wabula oli mukuwa updates bintu ebimu olina kwebereramu mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Nolwekyo ono nnyo mujje tubenga tusobola okubeera nga tutandika abakatuuka benjagala okubeera nga mbuuzaako Patrick Mboma ogambye nti Free Denisite ensanyusa okulaba aniuni yakajja Kasemirwe Mitina wa Bobby ogambye oliho imaji osinzidde webale nnyo webalire ddala nsanyuse okulaba. Tuisha Sala ongambye osinzidde Masaka abe Masaka mbagala nnyo. Nelly Gates nawe oyingiddewo nawe nsanyuse okulaba webale kubeeranga kuuli era nga ogoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Buli ajja mbuulira bubuulizi nti Mr Update nsinzidde wano mbenga nkubuuzaako bwe tuwera Mr Update ntandike sitenda Mike Yiga onge Mr Update tusimanye emirimu gyo bambi bali nnyo bali ddala. Waswa Eddie ongambye osinzidde Kirimya Masaka bana ya Update online page etambula Kirimya Masaka kintu kyamaanyi nnyo kintu kyamaanyi nnyo. Sevume Paulo ongambye ko oli nawe osinzidde awo mbuliribwo mulumba ongambye Mr Update waffe omubwat Mr Update wamwe omubwat Juko Samuel Wiruzi wali wabula Juko Samuel Wiruzi naye webali kujja webali kubako. Muhammad Sofia ongambye Free Denisite amina. Kitayimbwa Johnny Po ongambye Mr Update nange wendi. Muyomba Richard ongambye Free Denisite muyomba Richard yo musajja affe nnyo ku the updates online page. Niuno Gloria Alex ongambye oli tololo nteekateeka obaleetera mask tololo ngenda kubaleetera masks tololo masiki zammwe zirirwedde abe tololo masiki zammwe zirirwedde mugenda kundabiraawo nga ngudde ntuuse Mr Update nabagambye tiimu field tiimu kyalo ku kyalo tiimu village to village tiimu kyalo ku kyalo tiimu village to village. Lwekyo tiimu village to village akalulu kakutte abe tololo ngenda kujja akalulu kakutte abe Busoga namwe ngenda kujja tiimu village to village. Ouma Wycliffe ongambye from New York abe New York mbagala nnyo. Lutala Abbas ongambye we love you Mr Update oli live from South Korea webale. Julius Kajala California tube California temwe mbagala nnyo. Olivia Lay ongambye Mr Update oli UAE naye onsima emirimu gyenkola. Magembe Isaac ongambye village to village campaign gye tuliko bagiyita village to village campaign gye tugenda nayo maaso abantu bonna nti campaign eriwo bagiyita village to village campaign. Twavudde mu kibuga ab'ekibuga babuuka dda
tetuna kye tubagaza kigenda maaso bakimanyi Bosco abanyize n'enjala yennyini erumi abantu b'ekibuga ne bamanya nti balina okujjako Bosco. That's why twasazeewo ekibuga tukifulume tuyingire embyalo ab'ekibuga enjala ebalumye bo bategedde ki ekyokukola kati tebakyaliko nagamba nti 2021 mulowooza kya baba ekibuga bakkiriza kati ab'ekyala babadde balya ku ttooke betwetaaga kyovola mbagambye team village to village enkya era ngenda kutambula ngenda kubeera Busoga region sigenda kwogera kitundu kiwe ngenda kubeera exactly naye nga ngenda kubeera mu Busoga region nolwekyo team village to village yegenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda twagala okulaba nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu wanaabeerera ku ballot y'eggwanga Uganda stede nnyo nolwekyo ensonga lwaki twatandise campaign gye bayita village to village era leero mbadde Kayunga bana njagala banyumiza ki ekibadde Kayunga then mbawe update ya Masiro mbawe ne update eya Dennis City olwalero ekibadde Kayunga Mr Update nayingidde Kayunga zabadde sawa mukaaga neddakiika 4 n'obutikitiki 2 Mr Update nabadde maze okutuuka Kayunga bwe ntuuse Kayunga Mr Update nensooka ne neebeereramu nengamba nti nyina genda mbitundu Kayunga town Kayunga kyalo nengamba nedda Kayunga town babuufu ekyokola bakimanyi twaliyoko ne bajjo abantu be Kayunga town ne tubakolamu mobilization yali yamanyi nnyo nengamba nedda wano kye nyina okukola nyina okulumba ebyalo byemba nyingiramu nenyingira mbyalo eyo munde eyo mu misososo kyovalaba ebyalo ebimu sisanze eyo network ensonga lwaki olabye nga mbadde nkuba bukubi bifaananyi ne sisobodde kubeeranga mu ngeri emu bendala ebyalo ebimu byengenzeemu nkola live olw'ensonga na network tebadde nnungi network ebadde mbi nnyo ate ngenze eri kireediyo kya Kalangwa side Kalangwa alina gy'alina kireediyo simala bakita Sauti FM gye ngenze eyo tusa abavubuka abo bwe bandabyeko ne bakuba endulu ey'amaanyi ne bangamba Mr Update village to village otuuse Mr Village to village adi bana yamanya gagenda kumpitirako nze Mr Village to village chairman public health Mr Update gonna amanya kati bali abeka yungo olundabye ne bangamba Mr Village to village otuuse ne bagamba village to village ntuuse bwe ntuuse kyalo kyonna ne kikuŋŋaanaawo kati jukira Kalangwa alina kiredi yawo bantu bakikowa tebagala kiwulira kati kikola kiri kiredi ekyo kiddira ne kitekako agazindaalo ne galeekaana abaana ne bagamba mujjeko oguzindalo gamwe mujjeko oguzindalo baana ne batabuka abo bagamba mujjeko ebizindalo byamwe twagala kuwulira message emu eya Mr Update Mr Update nganvaayo ngasoka mbagaba nange nze chairman public health nti tukuyozaayoza ekifo twawulidde wakiwangudde ngambaga kati manye ekiriwo ndese mask za people power wabadde wabambadde obwa NRM babukanyuza olukanyuga ne bagamba buno butusuuleeri ne babusuuleeri abamade baagala bwocha ne mbaga temubwocha musuule busuuzi mubusule busuuzi mukanyuga bukanyuzi ne babukanyuga eri Mr Update nemba wa maski eyesuubi nemba wa revolutionary mask tuzita revolutionary mask nenkwata revolutionary mask nenjiwa buli muntu yenna bananga abantu be Kayunga banyumye abantu batandika okwekubyawo zisefega bananga botekako mask ya people power okyuka bane bintu mask ya people power eno beri mu kiki bogisaako nyuma bogisaako nyirira bantu batandise okubeeranga obekubya bifaananyi bekubya ziselefi bwe bazisindika abantu ng'olengera bali happy nembabuuza mwine ekira kye mwetaaga ne bagamba Mr Village to village ne bootatuwa mmere fekyaffe kiwedde Kayunga nga nemmere tebaagala bagambye eno mask ya people power esinga akawunga ka Mwai Museveni kaagaba n'ebijanjaalo bw'ofuna mask ya people power teweetaaga kawunga ka Mwai Museveni teweetaaga bijanjaalo because bw'ojambala bwoti enjala ebadde ekuluma egenderawo ofeelinga proud ofeelinga free ossa bulungi onyumya bulungi ne banno ate onyirira nolwekyo abaana ne basanyukaawo ne balyoka bakuba enduulu awo bye Kalangwa ti wano wasaliddwako ngenza okulira ng'obusimu buvugalo the money is here nenga Mr Update Dennis tebakedde ku makya muyuula kino okwebeera Mr Update kyenkoze bwe maze okuwa abaana awo bonna
ngambukira kigudde wani nga ngamba omwana avuga nti gwosanga yenna bwe yekiika mu kkubo lya Mr Village to Village tombuuza kirala kasayagala okwekiika mu kkubo nga tulyoka tusimbula walinga ku kiredi awo kisima kisawuti nga tulyoka tujja kaguddeyo naye nga masiki abaana bamaze okuzifuna naye abaana basanyuse ne bagamba Honorable Kyagulanyi mugambe tetuna kye tumubanja wabula kye tumubanja kiri kimu kujja ku ntebe y'abwa president bw'eggwanga Uganda ne mbabuuza mwogera ki ajje ku bwa president ne bangamba Mr Village to Village Honorable Kyagulanyi bw'atajja tugenda kwekalakaasa tumwetaaga ku ntebe ya ggwanga Uganda n'olwekyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu consultation ye Kayunga na ye wedde presidential consultation eye Kayunga njimaze wedde bangambye bakwetaaga ku baloti ya ggwanga Uganda consultation ye Kayunga ewedde Honorable bonobozeeyo ogenda kubona zaako bonaza naye bantumye ne bangamba botesimbawo bakambwe banakayunga bakambwe bange Mr Pude tuli bakambwe Honorable Kyagulanyi bwatesimbawo tugenda kubera nembaga atasobola butajja consultation ye Kayunga njimaze waliwo akatundu kengenze mbakayita Nazigo Nazigo kyensanze Nazigo banange nyina abakyala bensanze eyo mu kirombe by'amatafaali abakyala bambava mu kibireeyo ku Ssenyanku ne mbabuuza kikinga temwambadde masiki ne bangamba era yambadde masiki ya People Power bantu bava ku basanyuse abantu omuntu omwa masiki ya People Power nagamba newe sirya mmere Mr Update Mr Village to Village kyo tukoze tetukubanja n'olwekyo onaku lwaleero Kayunga presidential consultation njimaliriza Village to Village sigenda kuzikiza Mr Village to Village sigenda kuzikiza consultation ye Kayunga njimaliriza bagambye betaaga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku baloti y'eggwanga Uganda network erikiriya teri bantu banga Mr Update network aterikiriya atenga nyina message njagala okubawa ey'amaanyi ennyo n'olwekyo abantu banga Mr Village to Village network aterikiriya mumbulira we berikiriya Mr Update ngende maso wandikawo kiriya not kiriya bwetaba kiriya then Mr Update atenda beki ekyokola enkya Mr Update ngena Busoga region jendaga specifically sigenda kwogera kifo wendaga naye nga ngena kuba mu Busoga region era je mugendo okunnengera njakera ere mu nsonga za Dennis te kumacha then sawa wonganya atenjolekere Busoga region naye musoke mumbuli network kiriya oba network we bakiriya nga mungamba Mr Update gena maso njagala bawa amawulire agabadde enazigo bangambye eri kiriya nazigo mwebalire ddala abantu benazigo atebbo beberera mudda abantu benazigo banange bayeberera mudda abantu benazigo bangambye segirinya Mr Update gamba president eno twamutegekera demikeeka je twagitunga eno twamutegekera dda abantu walwe yarunda embuza ajinda zaawo nangamba mulinda jeno njimuwe walwe yarunda Seggwanga angambye eno Seggwanga segirinya ogiraba nagirunda Seggwanga ya Honorable Kyagulanyi tumulinze mugambe tulina ebirabo bye bingi nyeeno ajabi kime abantu benazigo Honorable Kyagulanyi waliwo bambi omukyalo omukadde gwensanze bambi ali ku mukeeka aluka angambye guno omukeeka Mr Update ngulukira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mukadde oyo mubateereddeyo bambi nangamba nguluka mpola lwali jeno ngena muwe ekirabo ky'omukeeka eyo nazigo nengamba nti bannange banaba NRM bulijja bagamba mbo People Power eri Kampala woka nazigo Kampala muswadde nazigo Kampala banange muswadde bannange kyensanze Kayunga muddemu mu byogere era kati ebigambo bigenze bibaggwako Mr Village to Village kasitana tandise ebigambo bigenze bibaggwako mbabuulira mazima bambi omukyala mukadde angambye omukeeka guno ogulaba segirinya omukeeka guno bambi Honorable Kyagulanyi mugambe wanajjira eno nja kubangu maze nengamba bambi labo omukyalo ono bambi aguluka mpola angambye bwanajja eno muwe ekirabo kino ekyomukeeka bambi maama webali nnyo bali ddala omukyalo oyo erinnya ntegeddeko lya Maria bamuyita maama Maria
ali nazigo abali nazigo omukyala gwe bayita mama Maria ndoza mumanyi bulungi nnyo bambi ayine ekirabo ky'omukeeka ekya president wa Uganda Dako angambye engulu kampola mpola wanajjira eno nga ngumaze ne mugamba mama we bali kweberera munangamba tumwagala nnyo mugambe ye mununuzi feno omusajja yali embuzi zaffe yali buli kimwe ekyaffe tatujjukidde omukyalo oyo mama Maria kwa abana be bana mu lutalo bwaya ngambye nafirwa abana bana mu lutalo nene sukali si kyamanyi bwawomerera Mr. Update nge mumanyi bwe nyina olugabanguzo mama Maria nga mugamba nti abakuweya akasawo kachira 25 nga akasawo kachira 25 bakamuwaawo asosera mu kombako nga glucose nangamba akyayina testi bambi nakombako mukazi watu ne muga akyayina nanga nti kyonkoze simanyi kumanya kyonkoze simanyi na kumanya eyo nazigo jembadde bwe nvudde nazigo Mr. Update ngaye mumanyi ne ngenda kebbale eye bale mbakatongole omutongole ne mbakatongole omutongole wakantusewo ekinkozo obyebadde network because network tebadde nnungi ne ngenda ko mbakatongole omutongole mbakatongole omutongole nayo mbaddeyo nnyo nga people power etinta butinzi bweti ebbale mu kyalo mbadde ebbale mu kyalo amazima ga Katonda ng'ekintu kikambwe nnyo twebereremu ngambye bambi oyo mukadde mama Maria mumanya ayagala nnyo kyagulanyi nanyumyanga nammwe ndozo lengera ekibadde ebbale kyensanze ebbale Mr. Update banange nfunye essanyu banange engule tugenda kujambala mbabuulira bali ku Updates online page tugenda kwambala engule biri bye badde bawoza people power eri Kampala people power eri Mbibuga people power tayina weetali mbabuulira mazima people power eringa okusijeni buli makamu eri bambi abantu bebbale mwebali nnyo mwebalire ddala abantu bebbale bangamba nti Segirinya onalebo Kyagulanyi mugambe gwe twagala ne magabwe mugambye nti bwe nfudde ebbale Mr. Update ngaye mumanyi nenjolekere Busaana abamanyi abali kuno nga mumanyi ewantu gye bayita Busaana kyensanze Busaana nsanze abavubuka bali ku rodo abavubuka abali mu kyalo eyo bonna nga boogera kigambo kimu people power our power ne mbabuuza president wa Uganda Dako yani nti Kyagulanyi nengamba nti oluno ndi mbyalo Kampala nagifulumye because Kampala mwe mwabuuka dda sigenda kudda Kampala kunoonya kalulu Kampala ekigenda maaso mukimanyi enjala ebalumye ne batuuka ku bukongovule ekiddako mukimanyi kwebereramu kati abantu bo mu kyalo eyo bo ntuuseeyo emmere babadde bakyayinaayinawo naye nga kye basinga okwetaaga kwe kubategeeza kiki ekigenda maaso bwe nvudde ebbale Mr. Update nenjolekere Busaana abamanyi Busaana kyensanze Busaana mama ne banyimbira ennyimba z'engule ne banyi waliwo omusajja gwensanzeeyo nangamba Kyagulanyi mugambe namuyimbira dda akayimba musajja we bamuyita kikomeka ngambye musanze Busaana nanga nayimbira dda Honorable Kyagulanyi akayimba mugambe Segirinya Honorable bwana abazze eno bambi oluyimba luno lwabakozesa nga akola campaign ne mbaga nti tie nabangante maganti ki nanga namuyimbira dda oluyimba Honorable Kyagulanyi omwami gwe bayita Kikomeko Busaana ayina oluyimba lwo yalukuyimbira dda agambye bonoba ogenze Busaana olwo oluyimba lwe lugenda okukola kulaali Busaana Mr. Update nkoze kye bayita ground mobilization village mobilization bye twetaaga twavudde mu propaganda twagala waka atasobola waka internet yekulemye twavudde mu propaganda twagala waka because ebule myezi ena tuyina kubeera nga tukola kye bayita village to village mobilization yokka gye twetaaga mukimanyi urban areas tuziina mu 5 but ebyalo omusajja ono gyabadde akola ki gyabadde akozesa okubba akalundozo lengera banks agambye Kikomeko mumanyi musajja muyimbi nnyo nanyumyanga nammwe abantu bonna benyumya nabo wano abantu babamanyi bwe nfudde Busaana Mr. Update nengenda gye bayita Galilaya oba Galilaya mumanyiyo Galilaya kyensanze Galilaya ya abantu bonna nga bayimba buyimbi twagala Bobby Sibosco abantu be Galilaya banyimbidde akayimba twagala Bobby Sibosco twagala eyo chairman yero si wanu wa people power we Galilaya chairman wa Galilaya wa people power kati chairman yero si wanu banga Segirinya chairman yayita mu wanu yero si wanu wa people power ne baga mukaka santiye tugende nengende wa chairman yero si wanu chairman olunda byeko nabuka mu banga nangwa mu kifuba ampadde Seggwanga wo wenkoko era enkoko nkomye wano naye waka koko nali Seggwanga eddene weriti chairman yero si wana ng'e Segirinya buli jonkulaba ku the Updates online page nga simanyi nti olijjako neno otuuseeko wano
ne mugamu naye entuse kati chairman siwona inawo omukyala wabadde yazadde angama Mr. Update tugenda omwana wange ono yakazalibwa omuteekeko emikono olamirize naye bwakula abeerenga ggwe chairman tamaze amaanyi chairman sebo agambye ti omwana we bw'anaakula mbw abeerenga Mr. Update bwe giba misinde ku parliament mbu ng'omwana ateekako njabala chairman bannaye chairman amaze amaanyi nomugaba byenkola byonna omwana byoyagala akole naŋŋamba nga tozikiza mbu engeri gye sizikiza mbu ayagala omwana ono naye bw'anaaba akuze mbu naye tazikiza kyenkoze nga mugaleeta ka baby Mr. Update olwo nange nfuuse musajja wa Katonda nga nkateekako emikono akaana nga nkagamba obeeranga Mr. Update olabanga poliisi ng'ezzembungi weebeererangamu tosibanga teekamu nnamba emudduka mwana ne mubulirawo saala ebadde mankubulu nnyo ekinkoze obubi netiwaaka egenze neevaako eyo ne mubadde mujja kunyumirwa kyenkoze Galiraaya ne muteekako emikono mwana ne mubuulirira ne mugamba nti bw'olabanga poliisi ngezze njabala kaana kato nza okulaba kamwenya kati kaana kato bwe kamwenya kati nenkagaa njabala yakutaasa kagaa weebeererangamu obeeranga munywevu tolyanga bigambo byo nywerera ku nsonga chairman nanga nti segirinya kyonkoze bulijjo ekyo kyenjagala kabebi nenkasitulamu awo Mr. Update nenkawa omukisa nenkasibirira entanda y'okwebeereramu awe baana bagenda okubeera abazibu ennyo bagenda kubeera abazibu nnyo ndese nkataddemu college kabebi kato kadde kakazaalibwa ka weeks nga 2 naye akaana wolabiridde nga kamwenya bwe kati ng'olina by'ogamba omanya message kagifunye Mr. Update ekyo nkikoze Galiraaya chairman LC1 owe Galiraaya wa People Power ye yayitamu bamuyita Walugembe ye yayitamu chairman LC1 owe Galiraaya Galiraaya mbalese ku ttaka bwe nfudde Galiraaya Mr. Update ngenze kangulumira abali kunonga mumanye kangulumira Mr. Update jensibidde nengende kangulumira village to village mobilization ntuse kangulumira abavubukanga bali mu town bangamba twakulindiridde dda naye tubaye tumanyi tokyaze because tugenza okulaba atenga ku line tokyaliko embaga network yenkoze obubi abavubuka kyetukoze nemba wazi maski naye bansabye kalenda bana yayina kalenda obo tuyambye nnyo ayina kalenda obo tuyambye nnyo bobo oli kunongo inayo kalenda Mr. Update nyamba nzikime nasobola tukolerayo kalenda obo tukoledde nnyo kalenda tuzeetaaga bambi bansabye kalenda bange Mr. Update bonobo okomawo tuleetereyo kalenda nja kubaleetera mube bagumu bwe nfudde kangulumira Mr. Update nsibidde Kayonza abamanyi Kayonza ebyo nno byalo ntambula nju kunju ngenda mpa abakadde maski ya People Power nangamba nteekaako nyina omukadde gwensanze nangamba nteekaako maski ya People Power kakali mukadde oyo ansasezza nnyo olumuwadde maski kati aye nayagala anywe ku caayi awo kati ate kwabadde anywerere ne muganda edda bwoba ogenda nnyo caayi ogijjako ndowooza tufuneyo maski wano obanga waliwo omuntu asobola oyisa emmere oba caayi kuba omukadde asesezza nnyo ne mugamba maama nedda bwoba ogenda kulya then ogisetulamu katono bwoti n'olya oba n'onywa ne mukadde bannaye ansasezza nnyo agambye eriko n'akasengejja ye bw'alabye buno obuntuntuka n'akatimbatimba akagiriko omanyi balina enkola gye baagikolamu nga ya mulembe nnyo kati yadde amanyi nti osobola oginywerako bwoti kacaayi kati muno ye bw'alabyeko ng'akatimbatimba adde amanyi kasengejja ne mugaa maama bagikozesa bwe bati bannaye abagaba masiki atusomesa abantu enkozesa yazo era maama ne musomesa adde jajjanga bambi akuliridde emyaka ne musomesa ne mubulya adde akutte ekikopo bwati caayi waffe oli omukalu w'omukyalo mumanyi aliko akajaja agambye kanywere nako nabo bayita mu caayi ne mugaa maama nedda ebintu babikola bwe bati bannaye tewali kintu kinyumanga village to village mobilization teri kintu kinyumanga ekyo mama village to village mobilization tewali kinyumanga ekyo nze nyumirwa ate kati bunyumirwa because osanga abantu ne bakubuuza ebibuuzo ne bakunyumirwa n'oyogera nabo bannange nyumirwa ate bunyumirwa bunyumirwa bana nyumirwa n'otukambyale ebyo byalo nandi bituuseemu ddi Kayonza Galiraaya kangulumira nandi tuuseyo ddi Mr. Update Honorable Kyagulanyi webale ddala singa tewazija
kuvuganya ku ntebe y'aba president eyo nandituuseeyo ddi ne kati mbaddeeyo mbyalo bantu bangamba twakuuliranga ku leediyo alwa bange Mr. Update bulijjo munetukuulira ku leediyo nga tumanya oli musajja muwanvu okomeeri konze bane nali muwanvu naye poliisi yeyankuba emigga egyo gyonna egyandetera tabbu bantu mbabuuliddeeyo Kayonza gye mbasanze ne bangamba nti Mr. Update bulijjo tumanya oli musajja muwanvu oli mukadde okomeeri ne mbaga kituufu migo ja police je jaleeta obuzibu bane village to village mobilization yenyuma ofuna abantu ne bakubuuza ebibuuzo walwa ngambye kati Bosco ngate tumuulira konga mulwadde lwaki yetalwala n'atuviira batugambye corona yazze atwala bakadde corona lwaki tatwala Bosco bye bibuuzo byensanze eyo nenga nti abantu beno batuuse mu mbeera eyo abantu Bosco be yawozanga nti be babe bangambi bwe twawulira corona nti azze ne tumanya nti engeri gyerindwadde y'abakadde Bosco gwanasookerako munange abantu banenyumiddwa ebyalo bane abantu mugendeeko mbyalo ebyalo binyuma because osanga ebibuuzo ebisesa osanga abantu ne bagamba ebintu ebikunyumira bw'oba ogenda kukaddiwa ate Mr. Update noonyirira bunyirizi ebyalo binyuma banenyumiddwa ebyalo then Mr. Update bwenvuddeeyo nembanga ate njolekedde ekibuga Kampala gye bankubiridde essimu ne banga Mr. Update ate amasiro gakutte ng'emumanyi motoka yaffe bagiyita kigudde waani ate awo n'enfubutuka buweewo overlap mpira ngusamba overlap nenva eka eyo nkomye kangulumira nenkomawo Mr. Update ate nenzija nkwatagane n'ebyokumasiro ekasubi nenzija nkwatagane n'ebyokumasiro ekasubi kubanga amawulire gamasiro gansanzeeyo era mugenzo okundaba musawa nga 2 nga maze ate okutuuka ku masiro ekasubi tuusa ku masiro ekasubi Mr. Update nensooka nempa omwana waffe omulala abadde abaweereza n'abaweereza by'abaweereza nga nze ndi eno nsaka mawulire masiro gayidde gatya kyekireese obuzibu biki ebivuddeko abantu ne bampa views zaabwe sijja ziteeka wano for security purposes naye abantu bambuulidde ebintu bingi nnyo nga ntuuse ku masiro awo ekasubi so bwenvuddeeyo nsibidde ku masiro ekasubi nenga nti kasita kayunga ewedde kayunga kasita mukkiriza tikyagulanye president wa Uganda ddako ne bwenzirayo ne bangamba Mr. Update ne bwogenda eno kiwedde ate gwe koze kiwedde kati aba NRM bawulira bubi because NRM ebadde yeewaana nnyo ffe tulina ebyalo akiza Alex wuyo andabye angeye kulika ye Kayonza amina kiza Alex mwebale kunnyaniriza nanyumyanga nammwe kiza Alex ngambye Mr. Update kulika ye Kayonza abantu be Kayonza mbagadde naye abantu be Kayonza bambi bangambye Segirinya onalebo Kyagulanyi mugambe wabafuuse president abantu be Kayonza eno bwavu butulumye nnyo atutereyo ko ku factory ene Kayonza bambi abantu be Kayonza bansabye factory ne mbabuuza factory mwagala ya factory yonna gyatadde eno tubenga tusobola naffe okugamba nti mu Kayonza muli mu factory era amawulire onalebo Robert Kyagulanyi Sentamu njaga mutuusaako bulungi nnyo abantu be Kayonza ge muntumye muge mwagalayo ku factory ye wammwe ne Kayonza abantu bagambe nti kino ekintu kiva Kayonza bonno kye baagala nti bobonywa oba juice oba wa mango ngogama mango ono juice bamukolera Kayonza oba people power water bamukolera Kayonza sabo we bangambye abantu be Kayonza nolwekyo amawulire ebintu bye muntumye era mbituusiza ku edikota bulungi nnyo bantu be Kayonza bangambye onalebo tugenda mu obululu naye bambi atukolereyo no ku factory mbabuuza factory ekola bikinti byonna kyekola ala ebyalo binyuma bannaye buli muntu yandigenzeko mu kyalo village to village mobilization yenyuma buli omu bannaye yandigenzeko mu kyalo ebyalo nga binyuma osanga yemboozi ezisesa osanga y'ebintu olina kunyumiza ekintu bantu waliwo abambuuzizaawo wama Mr. Update konze wangi ne bangamba wama kakati tuwulira konze muwulira ki ne bangamba ntuwulira onalebo Robert Kyagulanyi Sentamu nti nti ekifo agenda kukiwangula konze ekyo of course ekyo self explanatory ekyo agenda kiwangula naye akalute bakabbe konze nga bakabba batya mwe box wano mwenna muzijjuze
muzijjuze Kyagulanyi yekka. Mwai Museveni wane Kayonza abere na 0, Nazigo abere na 0, Kangulumira abere na 0, Ebale abere na 0, Galilaya abere na 0, Busana abere na 0, agenda Kabatya. Galilaya tofunyewo, Kayonza tofunyewo, Busana tofunyewo, Kangulumira tofunyewo, Nazigo tofunyewo, Kayonza tofunyewo, ogenda Kabotya. Ogenda Kabotya. Nebangamba wamano Mr. Update otugambye kati ekira kye bandopedde abantu be Nazigo wabadde wenkola nga chairman aba NRM bagenda balimba abantu mutuwe nini namba zammwe waliwo enkula nejja waliwo bagenda baletere endokwaze mwanyi endokwaze akasooli bagenda bawe ensigo zino genetically modified seeds mbu bagenda zibawa nga bagenda babajjako nini namba zaabwe ne banga Mr. Update nini namba tuziweeyo mbagambye temugeza ne muwaayo nini namba ndoza mulaba bwe mugenda mbyalo mufuna amawulire mangi nnyo banange buli muntu ye namba saba tugende mu byalo mbegayiridde tugende mu byalo ebyalo babirimba abantu banebuuzizzaako awo nemagate muwayo nini namba bwowayo nini namba bagenda kujja mu saturation otukola lunaku olw'okulonda nga tokola ki ku balloting kuguni nga toliiko mu lukala lw'abalonzi nga toliimu mu voters register nga toliimu temuwayo nini namba sabadde babalimbye tugenda bawa kasooli endokwa za muwogo mbagambye tebabalimba ne bagamba ki ne bagamba message eno mugibunyise ne banfulirayo musajjaawo ow'ekizindaalo nanga Mr. Update nze nyina wana ekizindaalo naye buli kirango kya 12 okubuulira abantu bebereremu ne muga nti neetaaga ebirango wiiki namba abantu bawaayo nini namba zaabwe Mr. Update ngaye mumanyi nembalaawo mugaye buli kirango kya 22 Mr. Update nkigula nnyanya njagala okolenga oyagala ebbiri za kirango ebbiri zo za mazzi nenkwata 10 nnyanya nensasula ebirango bigenda tambula okuva nga babuusa abantu Kayonza obutawaayo nini namba zaabwe babadde abantu babalimbye mbu baweeyo nini namba bagenda bawa kasooli bagenda bawe n'obubizi obwannadizi abantu nze mbabuusizza kozi ndabi okutambula buli muntu ngenenga musanga kijja kunzibuwalira naye mujjukire eyo ku byalo waliyo bireediyo ebyo ebyebyalo era ekiranga ekisooka nasooka n'akikubanga nange nkyali awo oyagala okwogerako ku kizindaalo konze tewali tabbu ne ŋŋamba abantu mbeegalidde mwebereremu teba omuntu yenna awaayo endaga muntu ye oba nini namba yo mbu bakuwa muwogo bakuwa kasooli bakulimba baagala kulemesa okulonda abantu ne babuulirira era abantu ne bawulira message yange ne ŋŋamba nti omuganda wange ono gwenkwasiza sente z'ebirango bikube paka wiiki ejja abantu basobole okubuuka era abantu ngenzo ekyalo babuuka baba babuuse abantu b'ekyalo kye balina balwawo okubuuka naye bwe babuuka baba babuuse oli ne bwajjanga abalimbalimba atya bo baba babuuse amaze abantu b'ekyalo abo nabo nvudde siza era nga bategedde nti bye babagamba babalimba tewali kye bagenda kubawa so eyo nembanga message ngitambuza banange nsaba buli muntu agendeko mu kyalo ebyalo binyuma okumobilizingamu ate tufunayo ideas ez'enjawulo kubanga abantu b'embyalo baagala nnyo balimbalimba babajje ku mulamwa naye bwe mbaddeyo ideas nzifunye ez'enjawulo era mbasaba abantu baffe fena tweyiwe kati mu byalo each one teach 2 each one teach 3 each one teach 4 each one teach 5 each one teach 7 tumobilizingira abantu babuuse fe tulina obuusa abantu Mwai Museveni ekigenderwa kye abantu yali ebakuumira mbutamanya abantu nga babalimbalimba kati sagirinyo laba eyo ngenza okuvayo nga abantu mbabuusizza nga bategedde ki ekyokukola era abantu beeyo kati bebeereddemu bategedde ki kye balina okukola tugitambuze mu byalo because abantu b'ebyalo
babadde bagala kubabuzabuza era Mr Update nkoze kinene nnyo okubeera nga abantu abo mbakyusa kye bayita mindset yaabwe ne bategeera kiki ekyokukola n'olwekyo Mr Village to Village leero mbadde Kayunga nenga Kayunga nnyumidde because nsanze ebibuuzo ebiri fane nsanze ebibuuzo nga biri fane ebimu nga binyuma ebimu ate ebimu nga bikaabya ebimu nga ate binyiiza naye nnyumiddwa nnyo n'olwekyo tuyingire embyalo bannange tetulinayo obudde tetulina time tulina ntono nnyo n'olwekyo amaanyi tugamalire mu byalo mbeegayiridde amaanyi tugamalire embyalo ekizibu kyenfunye abantu baagala nnyo enkofiira mu byalo naye enkofiira zino za bbeeyi ekyokukola kye simanyaawo abantu mu byalo baagala enkofiira bannange kuba buli kyalo singa tufunako enkofiira 10 abantu ne bazambala n'abanga akeera n'ayita ku kyalo jjukira ku kyalo abantu batambuza kuva wano paka Wandegeya ng'agenda atambuza bigere ayambadde enkofiira yaffe message egenda etambula naye simanyi kye tugenda kukola because abantu baagala enkofiira ate enkofiira ya bbeeyi kyekizibu kye tufunye kuba nange yange gye ngenze nayo Mr Update mpunzise singa sibadde na peya 2 mbadde sidda na nkofiira kubanga emu bagisigaza nensigazawo Mr Update yemu negwenji wadda ngambye Mr Update ene enkofiira gyompadde ogiraba obululu bina bubale kunze muntu omu tyeki obululu bina ne muwandiika erinnya lye ne namba ye y'essimu angambye ebina byansuubiza mugambye obululu bina obwakyagulanyi nti mbubanja gwe nti bubanje nze Mr Update nyina gwendese mmanje obululu bwange ebi obululu bwange ebi mmanje kitegeeza ekyo omwangambye ebi bina ne mugamba bubanja gwe segirinya kompadde enkofiira eno tye bululu bina bubanje nze nenga nti kyekyo mulimu ngukoze kitegeeza lero Mr Update noonyezaayo obululu bwange obuweranga era 10 jona noonyeza 10 neero noonyeza 10 size 10 nga 2 bannange mbasitaddeeko ettaffaali Mr Update simanyi enkofiira abantu bazaagala nnyo simanyi kye tugenda kukola ekyo ky'enkofiira kyo simanyi masiki bazaagala kalenda bazaagala naye abantu baagala enkofiira ate enkofiira eno kabonero kalungi nnyo because oli ajambala n'atambula n'agenda gy'agenda so enkofiira bannange simanyi kye tugenda kukola naye buli kyalo twalibe tuteekako enkofiira at least enkofiira oba 10 ne tumanya nti buli kyalo tulinako enkofiira zaffe 10 kuba ali omuntu omu bw'aba ngambye nti Mr Update obululu bina mbukusuubiza lwa nkofiira gye muwadde kitegeeza singa ngabyeko enkofiira bwe bululu bwange mmeka 8 nga kiwedde nga Update ya live nangamba mpezezaawo 10 ne mugamba nti olwaliro lwokka nti mu wano ne mugamba nti kiwedde nensanyuka nenga nti kyekyo kyennyini Mr Dot don't abuse netaaga ntebe naye ne tuwangula entebe y'obwa president mba sina kyemmanja Mr Update nkiddamu akalulu akange nkanoonya 10%, akalulu ka Honorable Kyagulanyi nkanoonya 90%, ne bwe siwa naye nempangula obwa president Honorable Kyagulanyi n'awangula kiba kiwedde mba sina kyemmanja kiba kiwedde. Nolwekyo yensonga lwaki omwana bwangambye nti obululu bina nenkubamu awo ne ku dance Mr Update nenga nti eki bululu bina gomanye omuntu okusuubiza obululu bina Mr Dot domanya essanyu lyembaddeko nemanya simenyekedde bwereere kiza Alex angambye nange ekayonza obululu 5 Mr Update ngenda kubunoonya olwo si lwenda ndowooza mulaba ekigenda mu maaso yuyo atwongeddeko obululu 5 bwe bululu 9 ogenda Mwai Museveni agenda tusanga wakyali ku 0 tulina 9 ekyo kyaleeki ali ku 0 Mwami Museveni oli oweebiina gwempadde enkofiira bw'ogattako ne buno Alex bwatuwadde obululu 5 siwe bululu 9 Mwai Museveni agenda tusanga wa eno engule tulina okujambala twagala tetwagala era nsaba baganda baffe bonna ffena tuyingire ebyalo Kampala kyaggwa dda Kampala baabuuka dda ffenna tuyingire ebyalo mbeegayiridde
ebyalo bye bibadde bibulamu okunyikizaamu message Silivia wuno angambye mbawadde obululukaaga mulengera bululukaaga lulo luyingidde Silivia ngambye Mr. Update bululukaaga bwakyagulanyi Mwai Museveni akyali ku zero Mwai Museveni akyali ku zero bubo lukaaga nakaseke Silivia bwatuwadde obululu lukaaga ngambye ngena bunoonya muntu omu era maaso awe tulaga kola timu yange y'okugulawundi eno timu bagita timu Mr. Update nga yo yakugulawundi ya mobilization village to village mobilization yongo omulimu gwayo gwakumbulira kino wano jangu wano Mr. Update jangu wano bogereremu jangu wano banyonyole leta enkofiira leta kalenda leta ebipande leta maski leta enkofiira leta ebipande leta maski ye message yo kajenjagala okuwulira awo maaso awe tulaga nolwekyo eyo ndoza mulaba kati abantu obulubwe batandise okutugamba nti Mr. Update nze obulubwe butingera kubunoonya tabukira kyakusaaga mu Sisi Jackson angambe Segirinya nange njagala enkofiira eno nkulu nnyo era buli kyalo singa tuteekako enkofiira zaffe za people power 10 mbabuulira mazima it's a good campaign because enkofiira eno representinga kinene nnyo ku kyalo bwaba omuntu w'enkofiira ne bwabeera mu lumbe ng'aliwo muntu omu kiba kiwedde omuntu ow'enkofiira ne bwabeera mu lumbe ng'aliwo muntu omu kiba kiwedde era mbasaba abaganda baffe abali ku the Updates online page bw'oba olina enkofiira ng'ogenda ku mbaga gyambale ogenda ku lumbe gyambale ogenda kwawula balongo gyambale bw'obeera mu taxi enkofiira yaffe giteekeko taxi ejjudde gamba abantu omulundi gumu tibannange Kyagulanyi for president 2021 tula wansi ne oba toyina za kutwala gyolaga nkubire simu ngaye Mr. Update maze wano gamba abantu bibiri nti honorable Kyagulanyi president 2021 oba mukiwulira ekintu ekyo nolwekyo linnya taxi tambuza message yaffe ate lwana nnyo funa omutto ogw'omu maaso lwana nnyo atisi ono atudde mu maaso mugamba nze ow'enkofiira bajjaggaano omuntu bw'alaba ku nkofiira tewali atagiwa respect enkofiira nolwekyo beera mu taxi yogera omulundi gumu people power Kyagulanyi president 2021 weetuulire gweraaza abantu bonna ogenda balaba nga bafiiringa comfortable abantu bonna ogenda balaba nga bali happy message egguse muli kulumbe mutudde bakumye omuzindaalo yimirira muri kulumbe yogero mulundi gumu Kyagulanyi president 2021 weddire mu katebeko tuula teri agenda kunyigira ogenda kula abantu nga bonna bakubengalo people power our power bwetyo betugenda okutambuza message naddala mu abalimbi alombeegayiride mukoze nnyo strategy eyo because mubeera mu kyalo eyo buli omu oluusi ne babamma emizindaalo bwe bakuma omuzindaalo gwe yimirira omulundi gumu gamba Kyagulanyi president 2021 da mukatebeko kutuula ate oba oyambadde enkofiira message ebe etambudde waliwo ambuuziza nalongo gift omusigi ti enkofiira ya meka enkofiira ya 5,000 waliwo n'eyebiri waliwo ez'ebiri ne kati ne ya Mr. Update yo ye5 ne waliwo n'enkofiira ez'ebiri honorable Kyagulanyi yatulowoozaako nnyo n'atuleeterayo n'enkofiira ey'ebiri eyaffe Basegirinya bamufuna mpola ate n'ez'etaano ezo baleti oli ezakabye nnyo ng'eno ye5 ne waliwo n'ez'ebiri so bw'oba oyambadde baleti yaffe ate kitukolera kinene nnyo so message mugitambuze buli wantu wonna because Mwami Museveni alina kyayagala okukola bakiŋŋambyeko dda ayagala kugamba mbu campaign tuzikolere ku radio na TV ndoza mula abagitandisa ogenda nga bayiyayiyawo abalwadde ba COVID-19 kati bapanze mu Lwakana Lugunda naye mulwadde mbu abakozi mu ministry mu office of the prime minister OPM mbu nabo balwadde batandisa okuyiyayiya science gwe baliko mu mumanyi bali ku nteekateeka ya kalulu bagambe nti tetugenda kukkiriza rallies naye ni case nga bagamba rallies zigenda kubaayo tuba tugenda kukola tutya nolwekyo tukozesa enkola eno eya village to village mobilization because Mwami Museveni kyavuga tukulaba ate nazo tujja kikkiriza because omuntu nga yeesimbye ku buntebe y'obwa president alina okugenda mu kyalo annyonnyola abantu biki byagenda obbakolera
tewaliwo nsi keba America kebewa gye bakampainingira ku TV na radio. No. Leka kukozesa COVID-19 as an advantage okweremeza mu ntebe. Tukulaba byonna byovuga. Byonna byovuga mwaye Museveni tukulaba. Ebyobufuzi tubimanyi bulungi nnyo. Ndozolengera bapanze wakana mugunda mulwadde. Bapanze mu ofisi ya Prime Minister basanze mu sanvu bayina COVID-19. Byonna bya bulimba byonna bya kiyayi. Kati lukakana lugunda mbu newadde mbu naye mbuye wadde self quarantine ngenze mu quarantine yange byonna bya tubuzabuza. Waliwo omuntu ayinza okwetekako ekintu ti nyina COVID-19 waliwo ayinza okyesaako. Kirungi okyesaako bantu banaleko okubeera nga buli omu akwesenda. N'olwekyo tubalaba byonna bye muvuga. Tubalaba. Chovala Mr. Update lumu nja kukola live njogerenga Pastor Yiga bwe yagamba. Nja kukola live maasawo njogerenga Pastor Yiga bwe yagamba. Maasawo tulaga. Nja kukola live njogerenga Pastor Yiga bwe yagamba. Abali kuno munzijukize Pastor kozi yagamba atya. Pastor Yiga ina bwe yagamba lwakuba neerabira bwe yayogera. Naye kasana jjukira Pastor Yiga ki yayogera. Mr. Update nja kukola live nkyogere wano. Lwakuba njira neerabira ina bwe yayogera Pastor Yiga. Munzijukize mba nange. Pastor Yiga ina bwe yayogera bwe yagamba atya. Mr. Update n'ebintu emuntero byerabira na bwe yayogera Pastor Yiga. Bwe yagamba atya kamugogoli nge wano Pastor Yiga yagamba atya. Pastor Yiga munzijukize Mr. Update Pastor Yiga aina bwe yayogera. Yagamba atya. Mbyerabira bane munanzijukiza. Munanzijukiza Pastor Yiga bwe yagamba. Bwe bamaze baza mu kitongole ekyange ekya KCCA Mr. Update gyenkolanga chairman public health ne bagamba ne bazuddeyo mulwadde wa COVID-19 mbatutte emisinde mbage mudde mu byogere n'enkya. Mbagambye mudde mu n'enkya mu byogere oyo wa COVID-19 gwe bagala okuteeka mu KCCA mbunaye balage mu ne mu KCCA bafunyeyo omuntu nja mukuba kibooko. Oyo tujja mukuba miggo nja muyisa wano ku parliament nga mukiza olabe embiro ze bantu alasagirinya zengendo okutwala oyo gobalese mu KCCA nze chairman public health covid nga uyamujewa oyo gwe mulese yamunywedde mazzi kugama ebyo na bya kiyayi atoyo gwe mupanzo wa KCCA immediately mu mugambe bisazeemu Mr. Update atabuse mu mugambe bisazeemu oyo gwe mwagala okuleta mu KCCA mbu mulage mbule mu KCCA walabiseeyo omuntu oyo ye wamboko mbabulira mazima tugenda bikiriza sigenda bikiriza Mr. Update nkugambye mwafunye Mr. Update mwamaze Mr. Update muhamaze agenda kulabisa abantu bano mbateke ku ttaka oyo ye wa KCCA gomanya nti emboko zo zikulinze kubulira mazima bobo ina COVID-19 mboko ze zigenda muonya ojja kujonyola habu kuluma butya nyonyolamu kyekikuluma ngenda kubuuza ebibuuzo oyo mutwala mu cross examination ambulire obulwadde yabufunye ddi bwamukutte butya bumuluma mutya tetugenda kukiza bya kiyayi muli mu KCCA walabiseeyo omuntu oyo wa cross examination ayina okunyonyola bwamukutte ddi yabuwulidde ddi biki ate ku live kuno ngendo mulabisa oyo amanya bakyaganya okugogerera ne mugani oyo gwe mufunyaawo gwe mwagala okutomeza nanga Mr. Update waliwo wano gwe tukebedde mbu nagenda mu 38 ne bagamba mwe ebyekiyayi ate mwagala bireeta mu KCCA segirinya gye naakamala okulayiranga chairman public health oyo ye wamboko oyo yagenda ku mboko tetugenda mu mizanyiro eri mu office prime minister mu biyizeeyo eno mu KCCA temutawaana eno tebatawaana banaye mwafunye Mr. Update mwamaze era budde bonna ngenda kukola ripoti yange nga Mr. Update ku kitongole kya bagambe wano mu kitongole kyaffe tetulinawo mulwadde wa COVID-19 ngenda kuyita bw'abanga waali ajje mukwatako nga sambadde gloves musitule bwenti mu bbanga mugamba oyina COVID gwe ngenda kukola ripoti yange mbwangu ddala tetulinawo mulwadde wa COVID-19 era bye muwulira ebiwungeesebwa mbu mu KCCA walabiseeyo wa COVID-19 teri
mbagambye teri bya kiyaye bya kubabuzabuza mu KCC eteri babipangire eyo mu office manya office of the OPM babipangire walala eno mu KCC ete batawana Mr Update jendi nkugambye ate babakoze ekibi nganza chairman public health bageze babyeyogeze mbawulidde bajirira ne baga ha ne tumuyisawa sawo gamanti abuyinanga Mr Update ha tukola tutya basatidde danabo basatidde danabo nolwecho nja kukola press conference mbanyonyole KCCA as an institution tetuna mulwadde yenna owa COVID-19 bwana abawo nja mutwala mu cross examination muteke ku live kunonga mulaba mugamba aha nyonyola oli okola bwatala magga tetugenda bikiriza nolwecho lwaki tukola village to village mobilization because tutegedde ti abasajja bano bayina ebintu bingi nnyo bye bafumba Mwami 7 ayina ebintu bingi nnyo bye bafumba abintu bingi nnyo byafumba so tulina okubeera nga twebereramu nolwekyo yenteekateeka eriwo naye enkya ndi mu Busoga region era ngenda kutambula village to village mobilization abantu kati batandise okubeera nga bampita Mr Village to village Mr Village to village teri kuzikiza teri kuwumuza paka ngengule tujambadde sijja kuzikiza nolwekyo twebereremu bantu waffe mbasaba amaanyi tugateeke mu byalo ebibuga tubifulume Jim Jameson sanyuso kulaba webali kubeeranga kuoli eranga ogoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda kakati village to village mobilization njidda mu lunaku lwancha Mr Update antu banga lwaki totambula ne tiimu nga nnene sijja tambula na tiimu nnene nyine ensonga tibotambula ne tiimu ennene bayinza okukwata abaana bantu waffe mbamanyi aba propaganda bali wano baswamye balinda nsobi kyekolebwa mu village to village mobilization bekwase that's why Mr Update njagala ntambule nzekka in case ne baba kutenze muba musobola okulwana nenvaayo naye abaana abangi tekikola kyobula njagala nnyo twegabanye buli omu abeere omu gyali omukiraba buli omu abeere omu gyali waliwo bange Mr Update tambula ne tiimu banaye nedda tiimu mundeke abasajja abanoonya okunwanyisa bansuule bajaga Sagirinya atutta abaana ku village to village mobilization babo babakutte babo kakati babasibye twetaaga abaana Sagirinyo mulyoke mulabe wano olutalo ku social media because waliwo kati abali awo abaswamye Sagirinya agwatya ene enkola gyatandise eya village to village mobilization mukimanyi ti nze ebintu byange mbiretera mu step by step natandikira ku bulinju kawunga bwe namala bulinju kawunga nenzira ku bulinju toke bwe namala ku bulinju toke nenzira ku bulinju tule y'amagi bwe namala ku bulinju tule y'amagi nenzijanga ntambuza nenzija nengamba bulinju maski kati ku bulinju maski njagala kwongerako bulinju kalenda nyongereko bulinju baleti bwente Mr Update bwengendo kutambula olwekyo munsonyiwe Mr Update bwembomu ne munnengera kyebayita wanumanizi ame oba wanumanizi bato munsasirirayo nga Mr Update yatunyonyodde ensonga waliwo abaswamye bali awo mubalengera bali mu kamoli mwe balabira bagamba singa akola yensobi oli nabeerawo ng'ekyo kyalinze singa akola yensobi singa atambulako n'omwana omune bamukwata ne tutandikiraawo okumukuba nange Mr Update ndaba nange Mr Update ndaba bali awo baswamye bane singa akola yakasobi oli nabeerawo ng'ekyo oli kyasabirira kana ngamba nange nabakubye igino mbagamba nedda Mr Update bwe mbanwana olutalo kandu lwanenze ko baba bansibe mu kaduukulu mbeeremu mu lwana olutalo bante nayenga sigenze na muntu ne bajja kwata nako gamba Saginya yagenze nabo Saginya yabatutte Saginya waliwo abaswamye balinze nolwekyo kinyagalo bategeeza ti tiimu Mr Update kasita message nsobolo gitambuza nzo omunenji gusa temweraliikirira Ahmed Said yangambye oli mutuufu Mr Update wamakola wekka nabo bakola ebyabwe oli mutuufu webalire ddala waliwo abali mu kamoli bati baswamye bagamba bannange singa Sagirinya akola yensobi
singa akola yensobi banna oli kyasabirira naye muswadde Mr. Update ayinza kukola nsobi Mr. Village to Village tajja kukola nsobi tajja kukola nsobi Mr. Village to Village nolwekyo bwe lunaku bwe lubadde olunaku olwaleero mu Village to Village mobilization era abantu jempiteyo kati bampita Mr. Village to Village Mr. Village to Village kyalo ku kyalo kati mulinde nyingire Busoga region mugenda kukakasa mulinde nyingire Busoga region mugenda kukakasa wache enkokoterya kyaggulo nolwekyo yenteekateeka egenda mu maaso wano ku the updates online page teri kuzikiza teri kuwummuza nabagambye kino nakitandise mala kukiggusa eyo nvuddeyo ngenze ku masiro because bwe nvudde ekayunga nsibidde ku masiro amasiro gayidde ya amasiro mukujja bigambo bingi nnyo byogeddwa ebigambo bingi nnyo byogeddwa nga amasiro gayidde naye Mr. Update bwe mbadde ku masiraawo nteza amatu bwenti nembaka ebintu emu byempulira nentegana eno nempaka emu byempulira ng'ebigambo ebyogerwa bingi nnyo naye tusituusa okwetonda kwaffe eri ayisa abasajja kabaka nti gusinze ayisa abasajja kabaka naye ebimu kubinyiizizza nga amasiraago bwe gayidde bino wammanga binyiizizza Mr. Update ekisooka amasiraago bwe gakutta omuliro abantu oba neighborhood y'amasiro yalengedde omukka nga gunyooka ne bakubira zi break down zi fire brigade zijje zibenga zikola ki zizikiriza amasiro emotoka ezasooseewo zabadde za tear gas kino kyembagamba this is reality emotoka ezasooseewo byabadde emotoka bya tear gas nebeera mu round about ne bagamba nedda muliro gwe gukutte kati bya tear gas ne bigenda ez'amazzi bwe zizze n'amazzi nga tegamala naye nga tebeeza period ey'emmotoka zino bwe zajjidde eza tear gas ez'amazzi zijje omuliro ogukutte essubi mumanyi sipidi gye guba guddukiddeko era ez'amazzi zigenza okujja ng'ebintu ebisinga bisaanyeewo ebintu ebisinga nga bisaanyeewo kibi nnyo kibi ddala amasiro ago okubeera nga gayidde naye gusinze ayibeene naye waliwo ate ebibaddewo amasiro ago bwe gakutta omuliro abantu bangi beekulumuludde ebule n'ebweya okujja okudduukirira enduulu nga nange Mr. Update bwe nvudde ekayunga n'enzijja nziruukirira enduulu mubaze okudduukirira enduulu mwe muli omwami atatera kukyusa ssaati gwe bayita balamu bagaluhale abantu badde bali awo nga guse ewali omulema tebafunyirawo ngalo abantu banyiivu banoonya ani yayokeza amasiro bakambwe baba bali nga Mr. Wanushat atuuse nga bambuuza aha ononye ekisebo anti nange nze kudduukirira nduulu ne bamugamba 1 2 3 musajja mugezigezi talinze babale yakuna oyo n'abomba n'adduka bwadduse ne zireeta sangita azze ne sipapa kyekiguddewo kyekyeetagisa tukigule baga nti bagundi nga muzze n'ebbugumu sangita ekiviiri bwe yali akyali eno mu people power yali alina akaviiri ke nga kanyirira nnyo bwe yagenda eri mwena aliemu balina ekiviiri kye baamukolera kiri awo kikolerere kyateeka ku mutwe bw'ati munnange ng'ajja ne sipapa batandika okubuuza kyekiguddewo twaga abantu nga banyiivu bakyajinze dda baga amasiro gayidde mujja wano mwebuuzisa kati ate jjukira fulufiga ekiviiri kye kimyufu kati abantu bonna nga buli kye balaba ekyefaananyiriza omuliro tebaagala kitunulako buli kibadde kyonna nga kyefaananyiriza omuliro nga tebaagala kitunulako abantu bagambye fulufiga jja wano kisangita ne sipapa
baba tuteka gudde bane abantu nga bakambu wadde fudu mancha guddeko azene kiviri kira ata abantu bakimanyi bane simanyi kala yo muliro nti myufa bane baga nti buli kyatulaba ekyefaananyiriza nti kyekyayokeza Sangita bamututeka guddeyo babo bamututeka guddeyo ekibadde wali musajja tusipapa akolodawo afunye ekifuba Sangita naye afunye ekifuba bamugee muve wano ne Sangita yo mukazi mugezi abala mangu embeera temuna nti ayina ebigambo mama obadde omulinnyako n'oyitawo age mbadde mpita buyisi tugenda mu katale erigula mmere ne sipapa yeewozezaako awo abaana nga batambu bakambwe ne yeewozaako awo banange Sangita atya Sangita atya ate bwabeera ku TV yekyanga nze ndi wamanyi nze naye abaana bamugambye oze kola ki abala mangu embeera kye mwagaddeko nabange yeetegereza bw'ati n'ateeka mu nnamba emu Allahi ekibadde wali Mr. Update nga wendi awo ku gaapu nkenga ndi mu mmotoka awo mpoye wenti nengera nengagala amawulire abantu nagabawo ekiro nengamba amawulire abantu bano njagabawo ekiro Sangita bamututeka guddeyo naye Sangita kye mwagaddeko kwe kubala amangu embeera bannange ngambye oba ebigambo biri by'abaana byo ng'ali ku TV ate bibuliddewo olwaleero ku Masiro ayina embulwa gyabuliddwamu ebigambo ne bibulaawo nga tayongerako abaana nga batamu nga bongamba kasa abaana bayitabye nga atuuse ne bagamba Allahi ekibadde ku Masiro ebyo byebimu ku byafaayo byensanze ku Masiro awo ng'ate bannange abantu baba batabuse Sangita mutiitiizi ayina bigambo bugambo mulabye kale ngambye yi Sangita ono yanjola kubukedde nga ndowooza ayina amaanyi atoba abantu b'oku Masiro bampadde college nga Sangita bwakulumbanga muyimiriremu kati addemu nangadde addemu adde yannumba luli kubukedde nampisa bubi nnyo etayi yange agikutudde ampakizaamu awo kumpi engeri gyayogera ennyo ne nga Sangita ono aleka ayinamu n'amaanyi mu mikono engumi ziyinza okumpitako ate Sangita taswala naye ntegedde approach ya Sangita abaana b'Amasiro bansomesezza nga Mr. Update nedda Sangita bw'omulengeranga bwoti bw'okola oba okiraba bwoti bw'okola baana bamutabukire bamugee nti obadde ogamba ki wana Sangita Masiro gayidde ogamba ki abaana nga bakambwe bamaze ebbanga tebakola tebalina kyakulya kati baba bali awo waliwo ajja azunga oyo Sangita ne bamutwala nga kaguddeyo tubadde tuli awo ne zireeta muzeeyisima mbona yazze kudduukirira muzeeyisima Alexas Isima nti naye azze alaga oyo nga afaanana bantu betegereza bantu baga Bale Francis yafa onani ndi mu motoka nti nkenga nti jukira afaanana mu Bale Francis afaanana mu abamu ne baga ono muloza si Dr. Kadaga gwe yaleeta omanyi Kadaga Dr. gwe yaleeta Masulubu era yagala okufaanana mu Isima mujukira Dr. Kadaga gwe yaleeta nti ajjanjaba coronavirus baagala okufaanana mu ne Isima katonotono bwe bati leo nga Isima azze bantu baga tulabye bubi Dr. Uli Kadaga gwe yaleeta ani ono nembaka abaana ono bemba soobyamu ne mbagamba ayo Isima alumba kyagula kumbe yajidde ku piki Isima nazaako oyo naye naavaawo naye abaana basoose ne bamutanka ne bagamba ng'afaanana ng'omugenzi Bale Francis twamuziika ani ono Kadaga Dr. wa Kadaga naye Dr. ate Kadaga gwe yaleeta yalina Masulubu Dr. alina Kadaga we gwe yaleeta Kadaga alina Dr. we gwe yaleeta oli gwe yatulaga bantu baatuga nti yali atulaga mwami bantu we baŋŋamba nti Kadaga yali atulaga mwami omwami otaddanga mukulabika yatugamba alina eddagala lya coronavirus taddanga mukulabika
naye nasemba okumanya nga dokita oyo gwe baali batuleetedde yali muko yali mukoddomi waffe Kadaga yali yanoonya dda bw'anaatulaga omuko n'abulwa kati n'aleeta omuko nga dokita yali muko era Mwai Museveni mbu ye yakola ki Mwai Museveni ye yali enkoko sebo oyo gwe mulaba oyo dokita Masulubu sebo yagwadda mbintu muba muli awo kati abantu basoose ne beekengera nga tebategeera yisima dokita Masulubu abuusa ne baga tono talina birevu bino byemabbali ono oli yalina obulevu bwemabbali oyo ne bamugobaganya noga nti va wano abantu babadde wali ku masiro nga bakambwe nga buli gwe batunula bwe bati ne bamwekengera okwokya amasiro bamutwala kaguddeyo ago ge bayita amaanyi g'abantu tewali abakuma mu muliro tewali abagamba kukola ki naye nga bakambwe nnyo bantu babadde bakambwe nnyo abantu babadde bakambwe nnyo olunaku olwaleero nolwekyo yembeera ebadde ku masiro police eventually emaze nezikiriza omuliro ne guzikira naye batugambye ripooti ey'enkomeredde Katikkiro Charles Peter Mayiga ajja kuba agituwa amasiro ago gavudde ku ki okubeera nga gajja batugambye Katikkiro yajja okugera ekyenkomeredde ekivuddeko amasiro okujja then Katikkiro bw'anaaba amaliriza kabaka waffe oweebwe nange nja kujja n'enteekateeka ey'okubategeeza ku masiro na biki byensobodde okubeera nga ndoba abantu abadde baliraanye awo be tubaddemu olunaku olwaleero so ebyamasiro bwetyo live nagibaweereza n'enkya ŋŋenda kukeerayo okwongera okulaba nga tubaweereza live era ku masiro awo mulabe ate embeera eriwo eyo nvuddeyo ngenze ku update ya Dennis yakwatiddwa ng'agaba masks naku olwaleero ku makya zadde ssaawa ndooza nga nnyawo ne bamukwata ng'agaba masks omanyi bantu balina ebibuuzo nti Dennis tebamukutte Mr. Update yedde mask azigaba atya banange approach ezizaawukana nze Mr. Update bwe mangaba mask ebintu bibiri mbeerako standby amatu gambeera mu bbanga bwe gati olina bwannimba obulimbi nti poliisi yiiyo nzizaako buzza ate bwe mbanga ba maski oluggi lwange olw'emmotoka luba luggule Mr. Update oluva eri kaasa n'emmotoka eba etokota kati be abantu bamusanga n'ogwo omusajja leka amafuta alina mangi ng'etumotoka etokota tezikira bintu byakwebeereramu ebintu byakwebeereramu ali munaye muganda waffe Dennis ku makyanga agwamba omusajja bambi nga bumukwata nga bumutwala wali ku poliisi y'e Kawempe nga bwamusoosezza matugga ne bumujjaawo batransfer ne mutwala ku poliisi y'e Kawempe bamutwalidde emmotoka ya Pulimo nagibateereddeyo awo ennamba naera omusango gwe bamuguddeko mbukuba lukuŋŋaana olumenya amateeka naye amawulire genjagala okubawa agasembyeyo olunaku olw'enkya kanso muwaddanku nnyingi ne kanso Shami mu Malende bagenda kukeera wali ku poliisi y'e Kawempe nga beegatiddwako Mr. Update tulabe nga tusekiwalinga kye bayita poliisi bondi nolwekyo asuzeeyo naye mube bagumu nti muganda waffe Dennis bajja kumuta mube bagumu temutya nnyo bakanso baffe enteekateeka bagiriko nnyo Mahadi Abdulkarim Ngembe ebya Kawempe North Mr. Update wabivaako leka naawe Kawempe North nzijja ssebo Kawempe North nzijja sinza kuzikiza sobola kuzikiza Kawempe North nzijja baka wa Parliament 2021 olaba waka wali kati Mr. Update ku kifo kyaffe kino kye tuliko ekyo bwa kansala naye ate singa Mr. Update amala n'akwata oba MP mulowooza kinaabeera kitya so bambi musajja ffe Dennis bambi n'akwatibwa n'atwalibwa ku poliisi y'e Matugga bwe bamuzije ku poliisi y'e Matugga n'atwalibwa ku poliisi y'e Kawempe abantu bange Mr. Update bambi Dennis talina ntambula kituufu Dennis bambi abulamu entambula tujja kiraba mu maaso awo ekya Dennis kulanga afuna entambula nolwekyo bwe yatwaliddwa Matugga yabaddewo like nga wano awa ne bamukuba transfer Kawempe police so enkyaffe na gye tugenda okukeera era Opondo naye tugenda kuba naye mu kulaba nga tweyimirira Dennis enkya so balooya abatugee tukeere na nkunga abantu bonna
mujje ne national ID tulabenga ne endagamuntu sorry ne baluwa ya LC wali police ye Kawempe tulabenga muganda waffe afuna kye bayita police bond ne bwetuba abantu nga basatu ne baluya baffe Shamimu Malende ne kanso muwadanku nyingi bajja tuyamba okufuna kye bayita police bond nolwekyo bagenda kumuta enkya manyi ge mawulire gensuze nago ti enkya bajja muganda waffe kumuta tulina okugenda tubenga tukola ki tumweyimirira tulabenga ayimbulwa so yembeera egenda maaso ku Dennis City naye nga ku polisi ye Kawempe asuzeeyo ku polisi ye Kawempe asuzeeyo so yembeera egenda maaso katusabe ekiro baleme kubeera nga bamutulugunyo manya abasajja abo emisana n'omuntu bayinza okugaana omukuba naye ekiro bamuyita ng'abalina bamugamba embooko n'etokota twongere okusabira omwana waffe bambi abenga tebamukuba at least babenga tebamukuba yesala yokka gye tulina okukola ki gye tulina okubeera nga tusaba so yembeera ebaddewo olunaku olwaleero ze update zenjagadde okubawa eya Dennis City Free Dennis City campaign njagala nnyo mungere okubeera nga mugitambuza walwambuza miss update Dennis City yafunye ekyokulya kyo yafunye temweraliikirira ghetto speaker muganda waffe asobodde ghetto speaker bwe mbadde nzija ku live ange miss update ebyokulya byo Dennis City afunye ne bamuyiza yawo n'ebigatto byasobola okwambala cause abadde mu ngatto zaffe zino eza bulijjo naye olina ebifunayo ebigatto gatto oba siripa zasobola okwambala n'ebintu ebyokukozesa mu kkomera so muganda waffe Dennis City asuzeemu naye nga ebyokulya ghetto speaker aŋŋambye mbikozeeko bulungi nnyo ate ghetto speaker ne Dennis City tosobola kubaawula wabeera era bwe batambuza struggle mu ngeri emu obendera omwana oyo Dennis City mwana bambi fighter nnyo mwana mukozi nnyo alwanirira obwenkanya era ensonga lwaki olengeranga buli bamukwata nteeka nnuma n'ogwengulu okulaba nga Dennis City bamuyimbula naye kye tusaba poliisi erememu kuba miggo bambi poliisi erememu kuba miggo poliisi ye Kawempe muleme kuba mwana waffe miggo talina musango gw'alina gwakwebeereramu gwe mu mulanga mwe bennyini mwatugamba mu Uganda waliwo coronavirus kati Dennis City bwagaba masiki ya people power bwagaba masiki okutaasa coronavirus atabaziza musango ki nze ndowooza Dennis City kyakola singa tubadde mu government eri democratic bandi badde Dennis City n'okumusasula bamusasula mulimu gwakola Maadi Abutukali mu ngambye tomorrow Busoga village to village mobilization enkya Busoga region nzija sijja babulya kitundu ki ne mujja kunnekangira awo ebitundu byenaba ngenzeemu village to village mobilization enkya nzija so yembeera egenda maaso ebange Mr update tumunoonyeze entambula katulinda aveeyo bamuyimbule tujja munoonyeza ya katambula Dennis City katulinde bamuyimbule tujja genda naye wali mu nkola yaffe ngaye mugimanyi mu ndeeba tubenga tusobola okumuyiiza ya katambula abenga asobola okufuna entambula emutambuza muganda waffe Dennis City nti fulaga ya ku pikipiki artisti obusajja bwolaba buzze piki eno ina bwekutaasa mbabuli amazima okudduka tekitegeeza bunafu okudduka ng'olabye poliisi tekitegeeza bunafu wabula kitegeeza kwewayo olesero bakwate nze nyina abantu bama bagamba sagirinya lwaki tebakwata nze oluwulira nze poliisi manyino giwunyiriza obuwunyiriza bwenti manyi okuwunyiriza nga mpuliranga akawooka paatulo awoka ne ngamba omwana tuve wano bwentyo sagirinya nze ngenda mu field nga buli kimu nkyexpectinga okufiirayo okudda ewaka buli kimu ngenda mu field nga nkyexpectinga kyovolaba bw'obanga olina entambula ate ekwanguya kubanga poliisi wegenda okunoonya w'okutte nga naawe ogenze mujjukira bye tukola yadde birungi naye tebabyagala Dennis City omulimu gwakola singa tubadde mu gavumenti eya mwoyo gwa ggwanga Dennis City singa bamusasula kubanga atambuza message egamba mwambale masiki ogwo omulimu gwandibadde gwa ministry ya health naye Dennis City agubayambyeko ku bwereere ogwo omulimu gwandibadde gukolwa abasajja abasasulwa n'omusaala Dennis City tasasulwa musaala naye agukoledde bwereere naye abasajja abo olwokuba balina omutima omubi bo kye bakola nga bakola ki nga bagamba nti nedda
Denisite akwatibwe ngera we bakoze olwaleero. Chovolaba bintu bino byakweberera mukatala Bobby Yanga tosobola malaga mu yole ebyo bya kifakka. Piki zino bwe twali tuzisonda abantu abamu baagala zivumbira ne piki ezo zikoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu kaseera akatono kezaakatandika okubeera mu field. Lulina laba mwannyinaffe Stella Nyanze motoka yamufaako Sauda Madada n'amugamba nti wayi eno piki y'amaanyi g'abantu tuula. Stella Nyanze yagenda wanise n'obugere bw'ati mu bbanga n'ensanyuka n'eŋŋamba nti awo laba amaanyi g'abantu eyo zo piki ze mwagula n'omusaaga na busaazi. Nasanyuka nnyo Mr. Update. Stella emmotoka ng'emufuddeko talina bw'atuuka wuwe gy'alaga yagaa bugambi Sauda Madada wamaleeta katwanga yaffe bajaji empya nga Stella Nyanze agibuukira mabega. Manyi Stella Nyanze wa fujjo yagenda ssebo Stella amagulu awanise bw'ati mu bbanga n'agamba naye zino si ze piki ezaalagirwa maanyi g'abantu. Bobby Yanga agivuga noga nti bannange kiki kino n'agikwasa olugalo olumu. Bambi Bobby Yanga piki ezo zina amaanyi mangi nnyo. Bw'oba ogivuga weegendereze muganda wange Bobby Yanga piki nnungi nnyo y'amaanyi ne Bobby Yanga egenda n'emukyamula n'atakwata na mayembe. Bambi Bobby Yanga kwegayiridde nga Mr. Update weebereremu agivuga n'alumya abateesi nemugana edda abateesi baveeko bantu bagigulira biri ebyabateesi bite. So yenteekateeka egenda mu maaso. Denisite twongere okumusabira Denisite twongere okumusabira muganda waffe Omukama Katonda abenga asobola okubeera nga amutaasa ekkomera naye enkya manyi nti buli kimu kijja kubeera nga kitambula bulungi nnyo. Buli kimu manyi kijja kubeera nga kitambula bulungi nnyo. Twongere okulwana okulanga muganda waffe oyo asobola okubeera nga ayimbulwa Denisite owakabi Flagaleiza. Mwana oyo Flagaleiza tukolera omulimu gw'amaanyi nnyo cause mwana oyo akwata flaga nga tagitadde flaga eyo representinga kinene nnyo mu struggle. Flaga eyo representinga kinene nnyo mu struggle. So Denisite buli wakwata flaga yaffe aba ayongedde okutuwa amaanyi. Nolwekyo free Denisite nakulwancha tukeera kawempe ku police process ongambye Bobby Yanga alina erinnya sikitegedde message sikitegedde Jima Jenison ongambye Bobby Yanga tumwagala nnyo ebambi Bobby Yanga munegayirireko piki eyo bw'aba avuga piki mpya naye agaagaana okukwata amayembe asanyuka nekanzeemu nentya. General Ponda ngambe Mr. Update I also need transport please talk about it. Bana ne General Ponda ono bambi tumulowoozeeko. Ne General Ponda ono naye bambi tumuteke ku list yaffe. Abantu betulowoozaako kuwa ku bupikipiki. General Ponda ono musajja bambi naye yalwana. Naye yeetaaga entambula. General Ponda oyo gwe mulaba oyo naye tatudde ssebo. Misinde ng'omugambi nti wano kiguddewo nga yazedda. Misinde nga yazedda. Misinde. General Pondo naawe ssebo olowoozebwako mu ngeri ey'enjawulo era ssebo twawe entambula twagala tugigonzeemu. Tisipeji yaffe emanye nti erinayo bupiki bwayo nga butaano mu ngeri emu oba endala. Mirembe Christine ongambye Free Denisite wakabi Uganda police mujooga kituufu bajooga. Jima Jameson again the dictator rule must fall 2021 that's true. Anyono Sagiri Nyamuzo ngambye yeetaaga gisiba flaga yeetaaga gisiba ku pikipiki. Oli mutuufu. Flaga yeetaaga gisibe ku pikipiki. The ideas abantu ze baleeta Nabasafi oganye nange Mr. Update si mbu Nabasafi naye yeetaaga pikipiki. Yagadde bannange ekiri wano. Alright, Nabasafi agambye nange neetaaga piki obadde otya Nabasafi. Prose onge Mr. Update obusajja bulwanidde masiki. Sajja bwagala masiki ya people power mumanyi bwetunda. Sala ongambye Free Denisite Nola Nakiyingi ongambye Mr. Update tukwagala nnyo mwebale kunjagala. General Pondo ogambye Mr.
Bajjo Promotion is willing to put money on my motorbike if there is any help. No problem. Nangobi ongambye tuwa mawulire agabalamu nagaba waddedda. Nagaba waddedda. Naba safi onsesezza nyo naba safi. Naye yesekeredde agende Mr. Update mbadde nsaaga. Kati naba safi angambye nzije wano ngambe banaye twetaaga pikipiki ya naba safi. Banaye eyo njagisindikira bajjo ya naba safi. Eyo bajjo ya jojino nyanze nemeredde Medigolo di ugambe nange Mr. Update ndowoozaako ku piki mubadde mutya bannange. Kino ekigenda maaso n'aluddo kiraba Mama Land Uganda ogambye Kyagulanyi for President 2021. Mama Land Uganda, thank you so much. Ogambye Kyagulanyi for President 2021. Jimu Jameson ogaye Bobby Yanga pole tukwagala nnyo. Naba safi agambye mbadde nsaaga nange nkimanyi naba safi. Nkimanyi tebadde osaaga. Prose ogaye Mr. Update tukwetaaga nnyo era tukwagala nnyo teri kuzikiza. Sala Bebe ogambye Friden City. Katsi ogambye Mr. is arrested. I have just come. Yakwatiddwa nga agaba people power masks. Yabadde distributing people power masks ne bamukwata. Ate bagamba nti tuna COVID-19 ate nga masks ezitutaso muona ate be bakutedde ni city. Kugamba basajja wonte baswala muswaza. Kimera David atuguliddeyo masks za mitwala 2. Banaye Kimera David mu munebalizeeko. Banaye masks za mitwala 2. Angambye biri masks za mitwala 2. Ezo njagenda nazo mu Busoga region. Njagenda nazo mu Busoga region. Kimera David, thank you so much. Webale nnyo balire ddala. Kimera David masks zitusindikire. Bobby Yanga enkya abenga asobola okubeera nga azitutuusaako. Urubeta Soja ongambye put pressure on them to open the airport because we need to come back and vote Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. We want to unseat the junta. That's a good message. Urubeta Soja oyo komando wa kabi nnyo. Urubeta Soja team Urubeta Soja nkwagala nnyo oli mulwanyi waffe no matter what newe bali kulemera ku nsonga. Mama Land Uganda ngambye Segirinya I need masks in Masaka. Masaka je nabadde kale waliwo abaafise nja kudda. Isimo ngambye nze nkwagala nnyo era sina kyenkubanja. Amina. Isma Keizo oyo yomu ku bantu abatugulira ku masks batugulira dda ku masks be basonda piki bantu bafaabo bakabi nnyo webale nnyo balire ddala. Webale nnyo webalire ddala. Isma Keizo nkwagala nnyo. Jima Jenison ngambye Mr. Update for Member of Parliament Kawempe North 2021 teri kuzikiza. Gwe ku mwaka fananyi nga Mr. Update ndi mubaka wa Parliament. Bannange obudde bugenda kuziba emisana. Olaba ndi mukambwe kati Mr. Update negwe ku mwaka fananyi mumweteke mbifananyi nga Mr. Update akutte entebe ya Kawempe North nga Kyagulanyi ye president mulowooza kigenda kubeera kitya. Franka Sibyo ngambye watching live from Entebbe. Thank you so much for watching. Mama Land Uganda ngambye Segirinya tukwagala kuba president. Mbadde nekanzo wa president wa Honorable Kyagulanyi nzo bwange bwe MP. Nawe obadde owandiise. Mbadde sitidde live mbadde ngenda jijjako kasita okwata ekifo kya mukama wange nongamba atenze nkisaana manya tonjagala. Kokebojja kyenamira. President wa Uganda dako is none other than Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu AAK Bobby Wine AAK Mr. Oxygen. Songera koko. Prose ongambye basajja bajoze sajja mwe mujoga. Basajja bajozi t-shirt ez'abasajja bajozi mujoga nazo bali muzikola era Mr. Update mujja kuna t-shirt yo nga nyambadde mujoga. Museveni ojoga eyange egenda kubaako Museveni ojoga. Dola nantaloge Mr. Update mwala wa Fetendo owa kansa omuwulizaako nja kukyalayo nja mubateerako ku live kuno mumulabe naye nga ali fine. Navubya Tendo ali fine omwana omu amujjanjaba yalina oguntu ogwali ogunene ogwali guzimbye. Namubiru Hindu naawe ngambye ku oli nnyo. Jima Jameson ng'e Mr. Museveni yakuba kati guno
sikategedde Sara Bebe ngambye kiriya nnyo Isima Keiza ngambye miss update gwe twakusindika yuda mu parliament amina nambiru update tukwagala nnyo Mama Land Uganda ngambye Kyagulanyi for president 2021 message eyo njagadde nnyo General Pondo ngambye miss update you are already unnamed Pika Wempe North just remaining 2 soil in from Latif Sebagala Panag Julius K. Destino ngambye miss update big up from Dubai thank you so much kwegamba General Pondo nayo labakiriza kintu kyawedde General Pondo akkiriza General Pondo tulino mulowooza ko ku byentambula Mary Puliti ongambye piki Mr update kanabe Kiki Mr update eri kuzikiza Kyagulanyi president 2021 thank you so much Nambiru Hindu ongambye wabula 7 ojoga 7 ya joga kitufu Katongole Amos ongambye I'm watching from Abu Dhabi bambi webale nnyo balire ddala Alabibu Sali ongambye webali munywerera mu struggle Segirinya tukwagala nnyo Mahadi Abdul Karim ongambye Mr update tukwagala nnyo Segirinya Hamuza ongambye Mr update for Kawempe North 2021 bambi nsimye nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kambaleke mumule paka nkya village to village mobilization ngenda Busoga region Ssaabasajja Kabaka wangale